kati nze kyensobola okukakasa ffe ngaffe kati nganze tumitinga abasajja banjawulo tubeera mu kintu kino naye tekitegeeza nti buli webase n'omusajja wa siriimu ogenda kola ki kukwatibwa siriimu mulimu abantu ababeera n'emisaayi nga giri strong so oyinza okwesanga ng'oyo nabbi omukazi ng'omusaayi gwe nga bwe yabagambye nga si bya bulimba lwakuba nti no tolina ngeri gy'osobola kikakasaamu bantu era omuntu ojja mugamba nedda nze siri mulwadde era sitira omuntu akulemereko agambe nti nno ki oli mulwadde emboozi ya nabbi omukazi nsobola ogyongerako nze nali n'ekyali wange yayagala gayi nga just bya boyfriend tebyali ntino munaye just oba oli agenzeeyo kuwaako just musajja byali bya boyfriend ne beeyagala ebyaddala ne balwawawo ng'omusajja amuteekamu ssente buli kimu akimukolera naye ng'omusajja ali mulwadde kati abaali bamumanyawo katundu baali tebalina ngeri ekola ki egamba nti no oba bamugambe oba bamuweeko nti no bagende live nga bo bamumanyi status ye kati ono omwana ye yali mupyawo omuwala ye yali mupya ali agenzeeyo kukola kati babeerawo n'omusajja naye nga bacomplaininga abamu ne baŋŋambako munaye mukwano gw'omugambe atunuulidde nnyo ssente bino na bino naye mugamba lumu mwenyini yakyezuulira naye nga ate bankabeera n'omusajja emirundi ng'egiwera esatu senga Mase omulimu gwammwe gumukola ogwo because nkulabye enfunda eziwerako ku TikTok okwo nakulabako ne chicken nga muli ku TikTok live nga onyumya ogamba nti nno olina abawala wankyogere ntya kyogere ono abakunterako sente zakuyingira group ono ataddeko gumu 10 kati ono agenda kujoininga VIP si VVIP ono gumu 10 waliwo ono omulala yakutereddeko mmeka gumu 5 no zino kati nanti nabo bakola reverse kati nange nabayigira amagezi osindika ogumu 10 nga nange nesindikira ku line yange ogumu 5 bakola reverse bano nabo asindika namana azikwata nezidda kasito omuteka mu group nga yanyiga reverse kati nange wano olaba ogumu 5 mba nsindise ku line ndala webale kutulaba yonna gy'osinziira okutulaba ndi wano olunaku olwaleero ndi nesenga tuzze tuwayemuko ku mboozi kwebyo ebitambula mu nsi bingi ebitambula nga weetaaga okubimanya n'okuba ng'otambula nabyo mu Uganda muno kale n'olwekyo tula tuwayemuko tulabe tunakigusisa side eyo eno n'eyo senga nsanyusa okukulaba nsaba weyanjulire ku bantu n'eddoboozi ery'amaanyi naye senga bintu senga gotogwamu buntu buli kadde oba obeera mulaavu nina okubeera mulaavu kubanga bye bitambuza ensi ogamba otya ndi bulungi mpozi gwe gyebaleko kale sebo nawe gyebale kale ng'oyogeza sitiriyo batya naye ng'oli bulungi ndi bulungi ebigenda ebitambula mu ggwanga obiraba ebitambula mu ggwanga mbiraba sebo waliwo omwe ebyo bitambula mu ggwanga waliwo emboozi yadde etambula bwe ya nabbi omukazi nabbi omukazi oyo yali mukyala wa pasita Yiga era bingi ebyakolebwa waliwo batulimbalimba awo mbu nabbi omukazi mbu alina obugere obw'embuzi ekyo kino twabiwulyanga bayida wenzi nali manye nti kituufu byali byakiya mba n'obugere obw'embuzi simanya mbu biki waliwo ebiseera ebyo pasita Yiga nga nabbi omukazi oyo akubye ennyimba ezakabi hit saawa ez'ekirokole n'amuteeka mu nnyonyi ne batambula nga bagaba ssente bingi ebyakolebwa era nabbi omukazi oyo yakola kyamaanyi nnyo okulaba ng'ayongera endiga wa pasita Yiga omugenzi mu kyaki endiga nezeeyongerawo nga bamanyi nti nabbi omukazi wa ddala okitegeera nanti abamu twatumanyi muzimu nti no simanya obugero bw'embuzi embu musambwa musambwa gwe gubeera mbu n'obugero obwo era nziranga bwe nali mmanyi naye nga ebyaddala kituufu omusambwa kuba n'obugere bw'embuzi guba na bugere bwa mbuzi njagamba mbu kubanga nange sigulabangako naye nze kye nali mmanyi ku nabbi omukazi nali mmanyi musambwa ate omusambwa nga batugamba gubeera n'obugere nga bwa mbuzi oba bwanti weebutyo kaakati munnange nabbi omukazi oyo byonna nga bwe byabeerawo yatuuka n'agenda bafuna obutakkaanyawo bingi ebyabeerawo wabeera okweyogerera ebingi naye kati otogera essaawa zino ali mu ggwanga lya Amerika yabadde akola interview ne Case bingi byayogedde naye mu byayogedde yagambye nti nno pasita Yiga yali bali baagalana ebyaddala
baali baagalana era nga babeera bonna beekozesa ebyekikulu. Naye kye tumanyi mu kufa kwa Pastor Yiga abangi boogera ebigambo bagamba nti yafa akawuka kaleeta mukenenya. Nze sijja kufumiitiriza kubanga omuntu ayinza okulwala, sigamba nti n'abantu balwaza abalala. Omuntu ayinza okulwala ne yeekuuma n'abeerawo emyaka egiwerako, naye nze simanyi awo baka yafa naye nabbi omukazi wabanga yavuddeyo n'agamba nti nno kye kyamutta naye tulina agenda n'ekyo okusinziira ku mboozi nga babadde baginyumya. Kati nabbi omukazi of course era bw'abanga yafa siri bw'aba yafa akawuka kaleeta mukenenya okusinziira ku mboozi nga babadde banyumya mugenzi Pastor Yiga bw'ababa nga baali baagalana ne nabbi omukazi wabeerawo amaloboozi agayinza okugamba tekitegeeza ne nabbi omukazi yalwala akawuka ako. Kakati nabbi omukazi yavuddeyo clarifyinga n'agamba nti era ye mulamu newankubadde nti baalinga ne Pastor Yiga naye yagamba nti yakafuna era agamba nti okusinziira nga bw'anyumya agamba nti Pastor Yiga yamugamba nti alwadde akawuka naye bwe yamugamba nti alwadde akawuka nagenda ne yeekebeza nabbi omukazi nga mulamu naye bwe yeekebeza nga mulamu ate basigaza batambuza obulamu obw'okweyagala n'okwekozesa naye era mbu era teyakafuna. Kisobokera ddala bulungi nnyo. Kati nze kyensobola okukakasa ffe nga ffe kati nganze tumitinga abasajja banjawulo tubeera mu kintu kino naye tekitegeeza nti buli webasi n'omusajja wa siriimu ogenda kola ki kukwatibwa siriimu. Mulimu abantu ababeera n'emisaayi nga giri strong, so oyinza okwesanga ng'oyo nabbi omukazi ng'omusaayi gwe nga bwe yabagambye nga si bya bulimba lwakuba nti nno tolina ngeri gy'osobola kikakasaamu bantu. Era omuntu ojja mugamba nedda nze siri mulwadde era sitiri omuntu akulemereko agambe nti nno ki oli mulwadde. Emboozi ya nabbi omukazi nsobola ogyongerako. Nze nali n'ekyali wange yayagala gayi nga just bya boyfriend tebyali ntino munnaye just oba oli agenzeeyo kuwaako just musajja byali bya boyfriend ne beeyagala ebyaddala ne balwawawo ng'omusajja amuteekamu ssente buli kimu akimukolera naye ng'omusajja ali mulwadde. Kati abaali bamumanyawo katundu baali tebalina ngeri ekola ki egamba nti no oba bamugambe oba bamuweeko nti no bagende live nga bo bamumanyi status ye. Kati ono omwana ye yali mupyawo omuwala ye yali mupya ali agenzeeyo kukola. Kati babeerawo n'omusajja naye nga bwe complaininga abamu ne baŋŋambako munaye mukwano gw'omugambe atunuulidde nnyo ssente bino na bino. Naye mugamba lumu mwenyini yakyezuulira naye ng'ate bankabeera n'omusajja emirundi ng'egiwera 3. Naye okukakana till now omuwala si mulwadde, mulamu bulungi. Omuwala mulamu bulungi, mukwano gwange oyo mulamu. Oba gayigo bali bawaayiriza nti mulwadde nga si mulwadde. Nedda gayiye mulwadde ng'omuntu kubanga nze omuwala yakiŋŋamba. Kati omuwala yalaba kimuyitiriddeko n'aŋŋamba omanyi senga Mase naye by then nali sinaba nakufuka na senga. Nangamba omanyi senga bamumanyi Mase ngenda kutwala omusajja ono ku musaayi mwekebereze endaba oba abantu kye boogera baagala kunjawukanya naye oba ebintu bituufu. Ne bagenda ku musaayi agenda otuukeyo alina engeri gye yakonvinsingamu that guy namugamba njagala kusibako naawe lunaku lulamba kino na kino koye tewali buzibu omugayi nga amanyi afunye shuwa bagenda kumuwaako. We batuuka eyo nga yapakinga HIV test ng'agenda nabo yatuuka eyo ng'amuggyako amasimu omusajja yali ayagala nnyo omuwala ng'amuggyako amasimu ng'agatereka ng'amugamba kiki kyensobola okukola n'otakola ki n'otafunamu buzibu bwona bwona nekituleetera okwawukana. Namugamba nze nkwagala ate nga kiki ekituleetera okwawukana. Namugamba kati okuva n'olwaleero njagala kumanya status yo neyange ogimanyi. At least obuzibu genda okuntukako nga ontegedde ani yakola ki eyantusako obuzibu kubanga abantu bayogera bingi era abantu boogera. Ate ffe ne tuluyita olwali oba batakwagaliza. Munnaye agenda okukebera omusajja tewayita yadde minute ng'akantu kalaze nti no mulwadde. Akakene kavaayo nti kalamu. Nadduka emisinde nalaba omuwala ngo akaawo ngamba Mase nti nangamba olowooza babadde batulimba omusajja mulwadde. Naye mpaka kati kubanga byaliwo I think it was last year mpaka kati muki mulamu agenda neyeekebeza. Omuwala mulamu bulungi nnyo. Omuwala mulamu bulungi nnyo. Talina ttabu yonna. Naye sibagambye nti no bawalamu abali eyo muleme okwegendereza okukebeza abasajja bano. Omusajja nga tonabakola naye kintu kyonna sooka omukebeze kubanga obulamu bwe bugagga. So nabbi omukazi kyeyayogedde kiyinza okuba kituufu nga si mulwadde naye nga yeebaka n'omuntu omulwadde kisobokera ddala bulungi nnyo. Senga Mase omulimu gwa mugumukola ogwo because nkulabye enfunda eziwerako ku TikTok okwo nakulabako ne chicken nga muli ku TikTok live
nga onyumya ogamba nti nno olina abawala oba nkyogere ntya kyogere olina abawala b'osappulayinga eri abasajja ekintu kino kikola otya nayo bizinesi eryawo si bizinesi naye nze nalabawo waliwo ebintu Uganda wano bye tulina okugyawo baana bawala bangi abali ku makubo oli musajja mufumbo beetundira ku makubo ogenda kuyitawo ne mukyala w'omukyala akole ki akusike kati abawala nabalabanga ku makubo naye nga nange ndaba kategori yeeyo yeemu bakazi bangi awo tudderanga mukola ekintu kino naye nga beekweka so ne mbagamba instead of okubeera ku kkubo omusajja akuguza 5,000 oyimiriddeko mpaka ssaawa 8 tusobola okubeera ewaka ne tutandikawo ka gurupu kaffe mpolampola nga batusapurayinga abantu bano okitegeera nze kyengezaako senti nno nina abawala ogambye ne mukola ka gurupu kammwe yes nakola gurupu era gurupu nga bali wamu yes nga obasapurayingira awo siba surprise nti no bana kwata mwana wa muntu ne mufuna from nowhere ne mugamba jango yingire group already musanga muguno omulimo naye nze kyensagalira ddalero omuwala yena ali eyo ng'okolera ku kkubo bana ye muve ku kkubo mugenda kufiirwa obulamu noonyaako noonya senga mase onoonyeeko ntuukirire nkugate mu group kozi asobola okukola akasente akalungi ng'ali waka nga tagenze na ku kkubo abaana baba batiddeawo ku makubo bali awo beerenga biki ekitali kirungi so osobola okujja jeni nze ne nkugata mu group kasita abeera nga services zino osobola okusupplyinga bulungi ba client senga mmase sooka ombuulire omuwala olujja oli bw'aba ayagala nga jagga mate njagala kungata mu group yo nsooka munoonyerezaako nsooka kunoonyerezaako olina emyaka emeka obadde okolerawa obeerawa ye embeera zo ziri zitya sitatasi ye eri etya okitegeera ebintu ng'ebyo nsooka kumunoonyerezaako nendaba oba omuwala gwenjagala okolagana naye mu gurupu yange mutuufu oba agwanyidde okubeeramu kubanga wano siikiriza abaana bato otandikira ku myaka emeka okusinga twagala abawala nga batandikira ku myaka 22 kwambuka waggulu kati kambuuze kampe ekyokulabirako singa omuvubuka oba omusajja yenna ayagala omuwala oyo olwatandika atya nanti kati balinze kati abo abaana nga wenkugambye nti abaana basinga kati mbajja ku makubo sikyabagala ku makubo mpita kyeimaani w'abamalaayo oba oli kyeyamaani w'abaani wabaneeko kati munnaye abasajja bano abasinga nga wogambye nti nondaba ku TikTok abamu bansanga eyo ku TikTok walaba nti ne business gy'omukubye mulimu abasajja abakoowu nga bo bakoowa ebintu by'okwana abakyala babatawanyiza nnyo olowooza abasajja okukoowa okukwana abakyala babatawanyiza nnyo babatawanyiza kimu kyakubiri ne bababba omukyala akumalira obudde n'akumalira obudde n'omugamba jangu ondabe ku katawo omusajja n'agamba lwaki sigenda muno entimesaamu lumu ate kati waliwo abasobola okugenda ku mabiito waliwo abatasobola kugenda ku mabiito omanyiyo mpulirayo waliyo bamala mpulira ne ku besti weesirikire obufumu obumanyi nnyo naawe mbiwulira obufu mbuwulira mpulira ku besti mpulira ku mabiito ewalala ewakiiwa ate waliwo ne bemutanamanya waliwo abali ekajjansi awo abaana bayitirivu naye ng'ate omwana oyo asobola okubeera ewaka najja n'abeera mu gurupu wabeera mu gurupu nafuna bakirayant mpolampola ddani okubeera awo ne basemaze ensi yaffe wali kwegamba okubayita babeere mu gurupu eyawamu ojjawo okusasamaza ggwanga lino njijjawo okusasamaza ggwanga nzijjawo obutemu bwe bakola ku baana abo abawala abo bakuŋŋaanya n'obeera ng'obalina wamu tukatugeza abawala nga 10 tebali 10 gwomanyi bamalayo bameka bali okwo ku kkubo era oli wakkiriza nagamba nze mbivuddemu eby'oku kkubo ng'oyo ŋŋenda naye nga kale nga muteeka mu gurupu ng'atandika okukola nga mugamba kyalina okukola ate kino mukwano kyenkugamba ffe tetuli wano eno nti no njagala kupromotinga bwa malaya mu Uganda njagala abaana bano gurupu eno ebawadde akasente abamu naye sigambye wengamba nti ne etuwadde akasente abamu beewadde bano abaana ab'obuwala tobeereyo ne weegomba kubanga si byangu okukola obwamalaya si kyangu
si kyangu mulimu challenges nyingi naffe tutuuka ekiseera ne twejjusa challenges ki oba kusomoozebwa ki bamalaya kwe basanga ye kambuuze nga tunakweyongerayo naawe kenjogedde nawe omusajja bwaba nga akwagadde osomukolako saaviisi banaye amanya n'eddoboozi mpitibwa Senga Masemana supermarket CEO mukolako bulungi nnyo amanya gali gatya Senga Masemana supermarket CEO kati ekyo kyawukati totya kukyogera sisobola kutya kukyogera kubanga kyekimbezezaawo ye bizinensi yange naye ate njikola lwa mbeera nange waliwo embeera gye twagala okufeetinga naffe tugiveemu after tubiveeko tujja bivaako babadi black tebabivaako kati katugeze ndi musajja enamba njifunye ba ku TikTok obe wantu wonna nkukubidde nti aha Senga Mase awo nkutegedde neetaaga y'omuwala tetukola ku kiraya nti nga tali mu gurupu mu supermarket yaffe olina sooka kusasula registration fee ne tumanya muntu kigwe tudiringa naye si mwana wa ssomero mulimu okusasula registration fee yes bazisasula era nze omuntu atali mu gurupu tafuna services zaffe n'abawala tewali muwala gwe ngenda kuwa connection mbonkubiddemu no neetagayo omuwala n'emitwalo 5 oba 2 oba 3 tojja kumufuna ne wongamba akakadde ne wongamba ze kennyini nongamba Mase njagala delivery sigenda gikkolera because tukola ku ba client bokka bali mu gurupu lwaki abali mu gurupu bokka bemukolako ng'ate abantu nanti tusooka kunoonyerezaako ne tumanya omuntu gwe tudiringa naye si mwana muto wate nengenda eyo n'emitingi omuntu omufere oba n'emitingi omubbi jjukira waneeno client wabeera mu gurupu kati ngaffe abaana ab'obuwala otukola omulimu guno ogambako banne nogamba munnaaye ngenza ku mitingi omusajja bw'ati n'ogendayo naye nga challenges zibaawo yadde era baali mu gurupu omwo kati waliwo ejje yakoze delivery n'atuuka eyo omusajja n'ajjako amasimu era ne twesondasonda transport amukomyawo ewaabwe mwamuwadde transport nga client akoze order client yakoze order we yakoze order omuwala n'atuuka eyo kirabika omuwala ono teyamuwadde bifaananyi bye oba byaddala ndowooza we waavudde embiranye kubanga era omwami akyaliyo mu gurupu kati we yamulagiridde agenda okutuukawo omusajja ndowooza n'alaba delivery emutuuseeko ate si yeri gye bamuwadde mu bifaananyi essimu n'agijjako n'apolooga ndi eno omusajja ajjeko essimu ate ntuuse wano mbadde ndowooza nti omuntu ono mukola order mumusindikidde ebifaananyi nti asiimye mbadde mmanyi nti asasulayo deposit nze ekyo sikyagala kubaami kubanga n'abawala sometimes baba amazima gaabwe okitegeera mba njagala at least deposit omusajja gwakola abamu bakikola n'akuwa deposit kati nga nze CEO bampa deposit CEO tasobola kufuluma nnyumba nga tomuwadde deposit nagenda emboozi ejja kunzita CEO gwe ofuna deposit nze nfuna deposit ate abaana abakabi mwebali bo bayitirivu abakabi mulimu abaana nga tebasoma bali eyo bambye ensi ebakubye nga eno yokka ye solution tetukinyegeramu nti noba kirungi oba naye nga tolina kyakusalawo nogamba waye kankole kino nfunayo kenfunawo ntandikewo kakapito oba kabizinesi Senga ng'ogyeko abaana abawala abasajja okubalimbalimba kusoomozebwa ki okulala okusindiikiriza abaana oga nti katukole omulimu guno okusomoza okulala kati era nga wenkugambye nti n'obutasoma kino kibi kati osanga omwana teyasoma famire gyavaamu famire ennaku terina ssente naye nga teyayingira Kampala naye Senga nga bangi abatasomye nga bakola emirimu emirala mirimu ki nze njagala ompeyo omulimu abakazi bali mu butale eyo bakola banaye bali mu butale bali basika chipusi amabalala batambuza engoye nanti kati olaba omwana waba talina capital ajja atandika atya chipusi n'engoye kati ffe mu Gwekumi waliwo abaana betugenda okuwa business mu gurupu yaffe kubanga tusoloza sente za business buli mwana agenda kufuna business ndowooza kijja tuleeterako n'okukendeza bamalaya wano e Uganda kubanga omwana ono wanaabeera n'omulimu gwakola nga agamba siraba lwaki nkola ki ntambula ngende ekyanjambu nonkola delivery okitegeera ekintu ekyo so kati mu Gwekumi tutandika okugaba bu business buli mwana ali mu gurupu yange buli mukyala ali mu gurupu yange ate abo abaluddemu tulina engeri gye tukikolamu nga ffe ttiimu kati Senga wangi ssebo kaakati twatandikidde ku nnabbi omukazi ne pasita Yiga omugenzi Mukama mulamuze ekisa tetwagala mwogerako nti kubanga twagala
naye tusinziira ku mboozi yali mukyala we nabbi omukazi byanyumiza naffe kwe tusinzidde kwe tusinzidde toli tabu tukena tabu naffe kwe tusinzidde okuba nga tukola ki nga tunyumya emboozi eno abaana bano omusajja bw'aba akubye essimu ayagala delivery omuwala bw'agenda agenda n'obupiira bukalimpitawa agenda live oba busanga yiryewo omusajja gy'abalazi kibeera kitya abawala bano mu buli lwa Sande ku lunaku ezisinga oba olw'omukaaga tulondawo olunaku nemba miitinga ngendayo n'obupiira bwange nze abagulira ku ssente zange obukalimpitawa yes kondomu nze azigula ku ssente zange nempa buli muwala nina wenzinona batuleetera amalwaliro ga gavumenti obupiira gye buli kati gwoba ng'ogenze n'oyo omusajja ng'awula nti tayagala obupiira akugulira obulala okitegeera naye baba tabwekakasa ne bu HIV test tusoloza ssente ezo obwo tusoloza ssente ng'abaana ab'obuwala nembugula nengenda nabwe ne tutula ne tunywamu awo oba kajuisi buli omu nadda ewuwe ng'afunye byalina okozesa twekuumira ddala nnyo n'amaanyi twekuuma nali ku TikTok awo era manyi kibeerako nnyo si nnyo naye obulumi bwe mafunye obudde naddala obudde obw'ekiro kubanga emisana ate mbeera mu mirimu mirala naye era kwaliko omuwala nga naye akola omulimu gwe gumu naye ng'alina abawala naye mu bye yayogera yagamba nti nno bw'oba osazeewo ogenda live era abawala bwe bali ba price ndala okugenda live kyo kituufu era so ogenda live n'ateekako akapiira kakalimpitawa naye era ssente ndala nakyera weekiri kyembuuza wewoja ekiri ekyo abaana munaye price y'ekitwe n'akapiira biba byanjawulo njukira wali eri obuwoomi buba bulala nawano obuwoomi buba bulala kakati kambuuze ndi nnyo ku nsonga y'obulamu kyo kituufu ensonga y'obulamu eyo wanene okugenda live abantu mwesigaŋŋana mutya kubanga bwe mba nga mbadde nkufunye tomanyi sitatasi yange simanyiyo kati okwekebezaawo nzize tolina bukebera oboze sina bukebera kyekibeera waawo maybe nga gujja kuba musango gw'abo abakazi benkola nabo abali mu gurupu yange naye nze kati wemba nga mbakungaanya buli lwa Sande oba Saturday ne mbagamba banaye ebikola biibyo gwe weerabira otya ebikola olina okwekebeza amateeka wali ogambye nti obwa bupiira bukatwegedde okubukebera nkugambye tusoloza ssente ne tugula obukebera obukebera ne bukalimpitawa galimpitawa ngenda ku malwaliro ga gavumenti oli waba ayagala kiisi omanyi mulimu abo abatagala kondomu za gavumenti mulimu abasajja ye n'omutuusako ezo kondomu n'agamba nze zino saagala njagala kiisi biki kati awo mbenyini mugula naye nga nze mba mbawadde entandikwa mba sibawadde entandikwa mba mbawadde era mba nfuddeyo nnyo naye omwana ono mba nfuddeyo nnyo kati nze binene bya HIV tests obwo bukitsi obwo bwe tusoloza ssente netugamba tugenda agulayo obuntu bwe buti then butwala ssente mmeka buli omu atwalako bumeka kankubuzeyo ekibuuzo omusajja lyakwabuddeko n'atakuwa ne mugenda ng'akoze order n'ogenda neguggwa n'atakuwa ssente bankwabulako lwakuba kati kyotamanyi muogwo omulimu gwennyini nafuniramu omwami namujja omwo mu gurupu yange ffenna twesanga tuli bakoowu ogambye nti wafunayo omusajja mu gurupu omwo mwe twetundira ne bawala bannanga abo abakoowu be balekawo abamu tebalina bazadde naye kati omwami oyo nankwana biki era embaga yaffe gyeri naye ng'amufunyemu ogwo omulimu igwe nze ate era mulimu n'omulala naye era balina ne boyfriend we era beefuna mu gurupu yange tekitegeeza nti wobeera malaya tosobola senga mmase olina omusajja kati mulina agenda nakukuba embaga yes naye nga kuggyemu ogwo omulimu naye ng'amuggyemu ogwo omulimu era namugja mu gurupu yange mwe twatandikira okwekwanako zitwemiitinga bwe twemiitinga just nga byakumuwaako
ndowooza n'asiima ne tutandikirawo ne tugenda mu maaso. Naye ate oŋŋambye nawe okyakola delivery. Delivery mbadde nzikola naye kati engeri we byayingiddemu eby'embaga n'ebisalako. Singa okola delivery nga wafuna omusajja. Delivery mbadde nzikola naye okuva we nafuna ono Guy n'andaga nti ali serious. N'ebyembaga mu ebiri kati nkoma ku bu video call ezo ndyako ennaku zino. Ate bu video call bwe butya? Ye tubeera n'abaami baffe abali ebweru abagalo batambuliza ku byeyo n'agamba gye ndageekaawo ku video call ku WhatsApp. Naye bannange iye olutuuka mulimu n'abeuganda oli ng'ali mu office n'agamba bebi oba bamunyizizeeyo ku mulimu n'agamba owaaye njagala kulaba ku nkudi kati nga ndi kuki nga eri ku video call ku WhatsApp. Era naawe n'otekawo esimu kasita akusasula akasente biba byakutesebe bya video call nga gw'otega essimu ng'omuntu omulaga ebyakabi wansi ng'omukubira ne ku mazzi. Awo we tutuuse. Kati n'otubeerera ddala ne ba clients kati nga nze era mbafunyira ddala te n'abaana babafunyira ddala. Are you sure? Iye olunaku omulala sofuna ba clients nga bameka? Aba video call nze mpulira abaana omwana olunaku ayinza okolayo emitwalo 10-15 nga just ja video call kati nze waliwo video call omwami yansasula emitwalo 42. Video call yokka. Video call gimulagako naawe nze nali simulabe namulaba nalaba ssente then luvannyuma najja naŋŋamba CEO nakuteereddeko ssente emitwalo 42 nali nateesa naye kati simu yange waliwo abagimanyi yali ya 12 gye nasookerako kwe twayogera kati we twadda ku layini endala ngeri bagibaninze ku WhatsApp. Kati n'asasula ate asasulako enne neebuza obaani kati luvannyuma naye akitegeera nti no n'addako eno layini then najja naye nga ssente nali nzirabye bulungi nampa ne screen shot buli kimu. Nagamba njagala video call yange. Emitwalo 42. Era n'omukolako waliyo abagaba 10-15 kati waliwo n'abatugulako bu video oli n'akugamba nze Robert njagala weekwate mu nkudiyo wogiweweetako nga wompita Robert n'akusasula ssente ng'omukoledde ako ka video. Bannange abaana abato temubakkiriza okulaba video y'abantu by the way era nze mbozi zenkola z'abantu bakulu kubanga ku YouTube bali bakubuuza nti okoledde baana abato babantu bakulu banaye nakoledde bantu bakulu leero embozi nange ensuseeko era nange banaye abandaba era naawe nalaba kano ka video ng'oyagala kuyingira gurupu yange bambi tetukolagana na baana bato simanyi oba gwe mu maaso g'onkulabikira ntya naye nze ndi omuntu omukulu eyeetegerera yeerabirira buli kimu. Kati awo gwomuwala ali eyo ng'okyasoma tolaba interview eno nogamba muno nange njagala kuyingira ewa n'abawala be tulina bangi batumala. Senga maaso omulimu guno ogutandika otofuna otya ekirowoozo? Ekirowoozo kino nakifuna by then nali mbeera kajjansi eyo. Kati nga ndaba abaana bangi bali ku makubo. Waliwo ekajjansi eyo wansi ku mwala ng'ogenda Bweya. Omuwala yali azze kuguza musajja byamaguzi ng'amukoledde delivery amuleetedde Nabunya. Omuwala oyo ne bamukozesa ndowooza ne bamutta ne batugamba wali ku mwala basseewo omuntu ne tugendayo naye nga information gye nafuna byaliwo ebityo ekitegeera yali malaya ndowooza bano baba ku kkubo kati omusajja amaze okukozesa akusuddawo tolina na muntu gwogambyeko nti ngenda musajja gundi oba kino kati neŋŋamba by then nange nali mbikola naye nga byakampowooze okitegeera nga byabubba mpola sinaba bikuguka kati toli awo n'abawala ne twogera naye nga ku mulimu gye nali nkola nga batuwa obusente butono. Wali okola mulimu ki? Nali nkola ku hotel naye nga batuwa emitwalo 15 naye nga weeriisa meaning era of course baba bakuwaddeyo nti weetundi. Kubanga okweriisa ku mitwalo 15 omwezi ne guggwako ssente z'olya zisinga n'omusaala. Ekyo obadde okimanyi? Ssente ntono mitwalo 15 nga weeriisa. At least boss nga bakusasula mitwalo 15 nga akuliisa okibeera beta. Naye baali tebatuliisa nga ate batusasula mitwalo 15.
kati neŋŋamba owaaye era bino bye tulimu byakwetonda byennyini kubanga okwebezaawo ng'olina kwebaka na musajja okusogatawo gaapu eri okuba nti weeriisa n'okwerabirira mu birala kati neŋŋamba kati okukola tufa n'emirimu tebatuliisa tulina kwebaka n'abasajja kino tusobola okukikola nga tuli waka nga buli omu ali wuwe oba ne tutandika nga tusula wamu buli omu afunamu kasente n'akola ki n'adda ewuwe kati awe nafunyira ekirowoozo kya gurupu kubanga era naliko ne mu magurupusi agamu bino just bye basharinga links ebi just ebiti kati nze neŋŋamba eyange ngenda girinyisa omutindo abantu bagisasulira esente omusajja aba ayagala ogiyingira agisasulire kati awo ne tutandika ne ka gurupusi kaffe mpola mpola nenkola gurupu wengenda ku tiktok eyo wenyimba tulina gurupu tukola bino tukukola delivery Kenya Kisumu kale zino ensi ezidinganya Uganda zino tuzikolamu delivery naye nga next year tunatandika ne Dubai mwagala kulinyisana ku mutindo mulimu n'abaana bagenda e Dubai ku Lwokusatu bali mu kukola delivery so kati nange nga nze CEO nyinza okutandika next year kubanga embaga yange eriyo this year mu Gwekumi kati bawo takugamba nti lwaki omulimu guno toguvaamu wadde mwe yakusanga sobola kuŋŋamba nti noguveemu nanti nze namugamba kimu sweetheart sobola kwendako ebintu byonna embigaba ekyo kyakiikiriza kasitamba sibigabye naye wano ku video call era nina obikola omuntu omugjamu omuze mpola mpola tolowooza nti n'omuntu ogenda mugamba kino ekintu kiveemu akiveemu olunaku lumu ngenda kukivaamu mpola mpola naye sigenda akivaamu mulundi gumu nti nkivuddemu naye kasita simukiitingako kati enaku zino tulina abakungu mu gavumenti eri abakungu abatera kwagala delivery abakungu abagagga b'omu Kampala oba bo temubafuna sigenda kumentioninga mannya naye nga abagagga mwebali kati gwe omuntu asasulira video call emitwalo 42 oba omuyise mpale batya bagiyita batya mpale miguwa abaalinamu kati nze nafuna nga abasajja oli nakugamba short nakugamba nti no ngenda ku emitwalo 5-7 just short nga togenze kweba short yogenda nowako omusajja oba lutusi 2 n'ovaayo n'okomawo niba nange omwana ono tugenda ne tukola short otesa nayo oba ayagala short oba ayagala osuleyo waba ayagala kusulayo then nimutesa sente naye sigambye nti no buli muwala ali mu gurupu wa mitwalo 7 nze kati engeri gyendi CEO mba njagalako akasente akawera okubanga olina experience nina experience ate gwe nanyini company okitegeera ekintu ekyo nze nanyini company kati oba olina okumpa akasente akawera then nange nendyoka nkola delivery kati bano abaana bo bakusasula batya abawala nze kino ekintu nateekawo kyakwagaliza kati wampayo ogumu 10 nemala omunoonyerezaako nga mpadde details zonna ne twemiitinga n'okwemiitinga ng'akola kubanga naye alina embeera gya fighting okuvaamu mulimu embeera si buli muntu akola obwamalaya nti ali awo ayagala kubeera omwo mpaka kati kira nti baba bakuba baagala kujoininga banna soko nkwatire kiraya nti oyo kale kamukwate hello wanje sebo abadde oyagala ki tondabye ku live ngenda kubeerayo mbona abadde ayagala kumbuzaako lwaki tandabye ku live nanti enkola zi live ensonga abadde akubuuza lwaki ku live lwaki sirabiseeko ku live naye mmase wanje bakiraya nti bo bakiraya nti bo bakubira nako nabakubuuza nti nga tolabiseeko kati message eziri ku WhatsApp zokka kati era waliwo n'abo abanyumirwa nga ndi ku live nga nkuba ekilive kyange mpola awo kati abo baba balina okunoonyaako olunaku ofuna amasimu ng'ameka ag'abasajja ndeeka ensimu eyeetuka n'ekiseera n'entama n'okuntama abasajja bangi bakoowu abasajja bangi bababbye naawe omufumbo beera mu bufumbo bwoffe tetwagala bafumbo twagala bakoowu banaffe bokka
tetwagala tubalemese bufumbo bagambe muno mase okitegeera ekintu ekyo ffe tuli bakoowo tuli mu gurupu munnaye twakoowo tukwana nosaba omuntu emitwalo 10 egy'enviiri nakugamba sooka ompeeko jangu ondabeko ku weekend eno kati agitunze oba tosinze mase olunaku omukazi asookozesa abakazi osookozesa abasajja nga bameka olunaku walinga nali mbikola banaye nayagalanga nnyo ssente n'abataano nze tombuulira olunaku n'abataano oba njogedde ensazeeko banaye abataano njogedde ensazeeko bannange naye nga oba tokoowa n'ofuna omusajja asooka n'ofuna owokubiri n'ofuna owokusatu wakuna kuyingira gurupu ono ataddeko gumu 10 kati ono agenda kujoininga VIP si VVIP ono gumu 10 waliwo ono omulala yakuteereddeko mmeka gumu 5 no zino kati nanti nabo bakola reverse kati nange nabayigira amagezi osindika ogumu 10 nga nange nesindikira ku line yange ogumu 5 bakola reverse bano nabo asindika namana azikwata nezidda kasi omuteka mu group nga yanyiga reverse kati nange wano olaba ogumu 5 mba nsindise ku line endala asindika nange nesindika ku line endala kati agenda okujjako nga wa tekakyali bwazisindika nezijja nga noziteka ku line endala naye katolooza lumu tebankolakoko interview gayi yasindika ssente emitwalo 2.5 gyali gya VVIP ngenda okuddako okutunula nga yakoze eddalivaasi banaye nawulira obulumi naye nga mu gurupu omutaddemu nali sina bamuteekamu naye yaliko nga ngamba nteekaayo kati we nalwawo yali alowooza oba addirinzi namuyaaye nemukubira screenshot ya gurupu nagamba bambi nsonyiwa let me deposit again yedamu naziteekako yedamu naziteekako yali amanyi oba ndi muyaaye nze sikola bintu bya kiyaaye omuyaaye asobola okujja mu kamera tasobola nze seetya ate sikola bintu bya kiyaaye senga masalade nchakubuza ekibuuzo kira nti unasindika ssente abasajja bataano olunaku lulamba baba tebakututte nnyo baba tebantutte nnyo kati fe tulina eddagala ly'amazzi kati nga nze nina amazzi teraakowa mu butono bwange buno nali sikoowa bintu ebyo kati abantu tatya mulimu n'omusajja ne mutesa naye ssente just nakuvugamu kaluutu kamu nagwa waliwo abo abasajja batalina manyi ga kisajja nga kusasudde bulungi nnyo naye kaluutu kamu olugina ayinza okugamba njagala luutu 3 ate n'atuuka mu kisaawe n'akomenkereza nga akubyeyo kaluutu kamu n'agweri takugamba nti nninda mu nsonda amaanyi nzire ayinza okwebakamu natandika bebi omanyi obudde bugenze nenda ku mulimu oba bulabula oba enkyankeera simanyi oba tulinayo meeting naye nga gaba amaanyi ga kisajja aba talina musajja watu aba yeefukumudde yaweddeyo kati ezo oba okubye ku mutwe zize ziri awo ogamba oba ofunye zakaweweevu nnyo nnyo n'amaanyi kati omanyi ng'oyinza osanga omusajja nga ayagala just mumazisa kumukwatako ku buntu bwe kubiringanyawe omukwateko bukwasi amalayi we sipamu aveewo kubadde okimanyi maso ojja kunzita nga kyokka kyayagala ekyo kati gwe omwana wobwala oyinza kati nga ffe abali omwogo omulimo oyinza okwebuuza n'ogamba oba tansiimye naye bambi aba talina manyi ga kisajja kati oyinza okwambaza omusajja akapiira n'olwokwosa wannamba oyambaza muntu omu nga talina maanyi tubalina nga talina maanyi naye ng'otawanyika ku kantu kamu ate ng'olina okumuwa saavisi maso omulimu guno mugufunyeemu ngufunyeemu nze ogufunyeemu ki olaba omulimu guno nguzeemu poloti nguzeemu poloti ewaka ndi mukugulamu poloti wanene Kampala poloti ogirabako awo noga nti eno poloti gifunye mu kwegatta yes mu kwegatta ngifunyeemu poloti niwema njagala motoka sawa zakati nti ngende mu booni nsobola ogireeta naye nga tera ngenda gireeta kati omulimu guno lwaki toguvaamu omulimu guno mulimu abaana batanaba kutereera mbeera that's why nkyagulimu wenkugambidde nti nze sikyakola delivery
wabula nkola kuba client bokka baagala ka video call naye sikyakola delivery kati mulimu abaana batanama kutereera mbeera benjagala nabo bakole kibafune mu business nga wenkugambye nti bayo ogwekumi the coming months tulina abakyala betugenda okugulirawo mu business guno gwatandise ogwekumi guno gwatandise leero lumu then tugenda kwemitinga then otumalawo kwemitinga buli omu tulabe ani gwe tutandika naye tugenda kuvaamu mpolampola mpolampola tugulimu naffe lwakuba tulina bye tugoba tetugulimu nti oba twagala ku creatingawo ogwo omulimu mu Uganda nedda tulina embeera gye twagala okuvaamu kati abasajja ennaku zino okumusaba ssente nti bebi njagala ssente funa era ayagala sooka ekukolesa kati awo weetunda lumu nze munaye omulimu ngukoledde eddala era ngufunyeemu era mama nga agenda okitegeera maama nnyabo naye masenga weewaana nnyo kuba nti omulimu ngufunyeemu omulimu waliba oli ogamba omulimu ngufunyeemu omuntu ayinza okulowooza nti oba olina ekiduuka mu kibuga wakati nina edduuka ku mubiri gwange so si mu kibuga wakati nina kapito wange nganze maaso oyogedde ku bazadde bazadde bakimanyi nti omulimu gwokola gwono gwe twogerako bali tebakimanyi nga nkibakwese ng'era ne wenzigulawo account ku TikTok nsooka bablockinga buli omu weewaka nsooka blockinga naye wenajjanga mbeerako oba ku live z'abantu abamu bikiebyo kati nga kano ka video akatambula nga nze complaininga mbu waliwo omusajja gwe nagendayo naye just ako nali nteeseza ne client nga njagala abantu bamanye gurupu yaffe bayingire akoko kati ate ako ke katambula ne katuuka ku maama wange ow'ekyalo yakalaba n'ateeka mu WhatsApp group n'atambuza bali ne batambuza ne batuuka ku maama wange mpaka ne babimulaga n'atabuka nawuliramuko obubi kubanga banaye si kyekyo ekintu omuzadde kye yanditeekeddwa okumanya nti omwana we akola kino kati muzayi wo bw'akalaba mukadde obwe yakalaba yakola ki na guno gwakasimukubirangako naye nga yakubirako yankubirako saagikwata wamanya otya nti ategedde mama wange yalumba oli eyatambuza ebintu ebyo yalumba ewaabwe kati ono gwe balumba ewaabwe najja nga ŋŋamba bambigamba maama akole ki ansonyiwe ansaasire biki kati yalumba mama oli omuwala ebyo byaliwo ddi just recently like 1 week 2 weeks yeah kakati kati onakulotya maama mufeesinga maama banaye abazadde abali eyo mukolera abaana emisingi kubanga senga naffe batukolera omusingi senga tuli wala nnyo twayagala okusoma naye nga tewali school fees kati ntuuka wenene Kampala oyagala kunkozesa simanyi mbu bwa ausigala $6,000 apaana $6,000 olina okwakaba ewaka olina okwerabira noddayo ewaka nga ow'omukyalo n'ow'e Kampala tebakwawula so mwe abazadde abatulaba abaana alaba interview eno kolerera abaana bo musomese abaana mubawe omusingi so nze abazadde bange tebanenya siasa alina musingi that's why I ended up like this kutetenkanya mbeera tebakolera musingi nsonga lwaki otutenkanya embeera yes tebatukolera musingi oyinza osanga nga abazadde abamu baliko nesente sente nezituka nezikola ki nezigwawo naye ekituwa kyakuyiga ki kati nganze abazadde abange bazirina nezigwawo kati nange waneeno mu buno obuvubuka bwange nina okwata bulungi akasente ntino kazze nkataddemu ki yadde newe kabanga kakwepiica nga nawaddeko musajja obanga kaali ka delivery olina okakwata obulungi abamu bagamba tekalimu omukisa yes tekalimu omukisa depending okakuta otya kati Maseka mbuuze waliwo ekintu okuba nti nno nze ndi wano nga nsiimye omuwala omuwala oyo nga mulinako feeling naye abasajja buli musajja yenajja ofuna otya feeling omusajja oyo okutuuka okuba nti nno osobola okubeera naye ne mumala kaŋŋamba oba eddakiika oba 10 oba 2 oba 3 nanti ffe tulina moto yaffe ntino twagala ssente kati ba abasajja balina choice olina kugamba nze njagala amabini olina kugamba njagala mutono olina kugamba njagala munene kati munaye abasajja bo balina choice ate ffe kuffe ku bakazi tetulina choice kyovola abakazi bangi abalungi nga bafumbiddwa abasajja nga babi lwakuba nti alina byakola ayagala ku musajja ssente mirembe ebyo byonna kati naffe abaana b'obuwala ffe tukola guno omulimu munaye omusajja waba akuwadde akasente newe kiba kiwunya oteeka eri amatu n'ennyindo n'obiikako ekigoye ye n'akalakata nodde ewaka notubyenyumiza ddala kasitaba nga akuwadde ssente kutidde
n'omulema akupimpina ng'alina okugulu kumu. Kasaba nga taddewo ssente era naye asasulazo ezimu n'omulala z'asasula. Kati ife olaba mu gurupu yaffe ya supermarket niyiba nange abasajja omusajja wayingira nga buli omu okubawo bizinensi yo kati nga nze we nali nkolera nga siraba afuna bumwami ng'okubawo bizinensi yo n'oteekawo ebintu client n'abiraba kati waba abisiimye ng'ajja mu inbox yo nga muteesa ssente bibeera bya mu inbox ng'omubuulira location nga then mwemiitinga. kakati omusajja olwo watandika ku ssente mmeka? Buli omu kati atunda bubwe buli omu kisinziro olina buzibu bwenkana kubanga ndabamu abaana mulimu n'abakolera $5,000 shoti $6,000 10 okusula 15 kisinzira ku bbeeyi ye gyalamudde. Ate ne client oyinza omugamba $10,000 ng'akulaba togenda mu $10,000 kati g'olaba nti n'odibye nnyo mu gurupu ng'ogisala ebbeeyi. Mulimu abadiba dibira ddala omwana n'akaaba ennaku 3 n'agamba banaye saakoze nga buli ajjagwa amuyitako buyisi nati tolina nze mbawa amagezi ne mbagamba gisalemu olwaleero luno era lwagisaze ng'alaba afuna ba client bazisala waliwo weeyambuka erinnya eringa mwanye erinnya nemala nekka. Banaye emboozi ya leero yo nzibu nnyo munsaasire tulina senga mmase mana supermarket pozi bagambye adelivery tukolera ddala delivery Kenya abaana bagenda mpaka Kisumu. kakati oli ali ekisumu yeziba sente mmeka? Nanti era oteesa n'oyo gw'osiimye n'akola delivery bagendera ddala bulungi nnyo ne wenkubira nene omwana ne mubuuza nti wabadde wangakola delivery luddawo omuwulira. Nange nga by the way nga nakatandika nagitwalako awo Kenya Malaba nayiteeyo mu mwalo eyo kozi tasooka ayita waneeno ku gundi ku boda wenyini nyini naye nga sina national ID ate twagendayo nga tubalaze kati awo ne baŋŋamba waliwo eyandabulwa bana batulera naŋŋamba sooka oddeyo emabega kati ne tuddayo ne tufuna abantu abalala batuyisaawo baali batubiddeyo eyo n'amasimu gaffe. Twagenda abawala twali 2 ne tuyita mu mwala ne batusomesezaawo mu mwala baali batubyeko amasimu ne batuyamba ne batukwata aba baali batubyeko ne tugenda ne tumitinga ba client ne tuvaayo naye ffe twakomaawo Malaba oli yagenda Kakamega oli mukwano gwange naye nze nakoma Malaba Kenya. Olwo abo babawa ssente mmeka okuva eno? Nanti kisinzira muntegeraganya nze sigenda kwogera wano ssente nze tetugoba musajja mwavu tetugoba musajja mugaaga kati njagala oli ajje ng'amanyi naye ngenda kuteesa naye ebyo byokitegeera wakkiriza ku ssente ng'akuwa kati nja kugamba price oli agambe banaye nze ezo siziweza ate omugaaga agambe obula wa layisi kangendeyo kane kati kyova olaba tetwogera ka price ako naye nga munaye mu gurupu $5,000 bafunyira ddala emana bazifuna. Njikubyewo munsonyiwe banage basezo nja kunzita onookitema baba olulimi lwakyama bambi olw'olulimi lwakyama munaatusonyiwamu kaaba kakati nze nebyokubuuza bimpeddeko naye nga omulimu guno akagumalamu bbanga ki? I think it was last year kubanga nze olalongo mbaddewo nga nkola naye lwakuba nti no osanga challenges nga nyingi ate kati abantu abatasomye biki kati nze nafunako negwa mobile money kubanga ninamuko obuyigiriza obutonotono nafunako ogwa mobile money naye nga ate omusajja naye natandika kunkozesa. Wa mobile money? Yes, nga anfulanga mukyala we tayagala akusasula kuyisa bubi akukozesa naye nga ate talina na future nti nagenda akuwasa ng'akuwa ku ssente oba ng'okoma ku musaala kulya naawe ng'akomaawo naye nga we nali ngenda nazimusaba ezange munaye nazimpa kubanga nalaba tewali future tewukirimu kino kya bufumbo naye ngamba no tewakyali mulamwa yakomanga ku musaala nakugula byakulya naye ng'okukola nali nkolera ddala naye ekyo ekintu nakitandika last year okubeera active. Yes, okubeera active mu business ate nenda abantu ino sigenda kumalako mbuno simanyi omuntu ankubidde from nowhere nengamba kankolewo group
omusajja wemba ngenda okumitinga omuntu ngambako bannange nti wemba mbuze ono gwe mutandikirako ono client gwe ngenza okukolera delivery. Waliwo ebikolwa ebya bannange Iyo tumalize program. Waliwo ebikolwa mundu yembera mu kisenge. Olina nga mwagala na bino ebyaffe nga si byammwe ebyo. Naye bino ebyaffe girlfriend boyfriend mwami na mukyala bino kati kola makodi bwe kati kyuka muko wano kabuzi style kijoyagala. Ebyo bwe bityo. Tubukolera ddala kati ogenda okuva ewaka nga ne client omanyi nga ne ba client bagamba muno baagala omuntu olina akugamba manaye nze njagala banaye kyokka nga nnyo okubawo ebigambo kyokka nze byensobola simanyi kubitemaatemamu nkole ntya waliwo client akugamba mbadde nkubawo ekigambo noŋŋamba nedda tokukubawo nnyo gwe ogugambo mpola maama naye waliwo client akugamba munaye njagala ojja ompeeko naye olina ku byoya njagala waliwo abagala mabira forest abikole ki abasajja balina ebintu ebyenjawulo byebaagala omanyi waliwo omusajja yaŋŋamba senga mase njagala nfunyireyo omuwala ng'alina emanya wadde n'emboozi y'abantu bakulu n'ebikkako mase bikkako tukolera abantu bakulu n'ebikkako kati waliwo client yaŋŋamba ayagala nabunnya naye nga nabunnya eyo eri nga mabira forest kale tukozese ensujju kikoze buwalira ekyo bwokiwewudde nnyo nangamba ayagala ensujju naye nga si nnyonjo nnyo namugamba ki mbu yanyumira ennyo eyo etali nnyonjo eriko ekibira biki bannange tiringa yali mukyafu nga yali ayagala bya bukyafu bulala munaye awo simanyi ate nno nebbakuli nga bagigwa bulungi nnyo abo abantu naye ngaera bwala bwetugye bali nosanga ali mu mbeera bwetyo nga mabira teyasaawa nga n'obukyafu basaawa naye client ayinza omugamba njagala nkumitinge ku dates weziti njagala naye senga bannange kati bagamba kyawe akakulumya omutwe amuganda twe meeting ku date bweti kati ayinza omusisinkana nga ku nsujju tekuliiko mabira forest namugamba omanyi nkuliza nkomawo bebi kiri kitya wansi eyo omwana nakuba pikisha then naddamu namumeeting nga gwatwalira obudde obutono okumukuliza olwabagenda muwa sente mmeka era muwaza bulijjo era kisinzira mu nteesa yammwe nga oyo mabira talwawo kukukula nga akula mulimu abaana nga bannaye bo bakuza mangu oyo mabira forest ng'ensujju zaabwe zireeta mangu ate waliwo byokozesa okuggyako mabira forest nga byo birwisaawo okumuleeta waliwo byokozesa nebyanguya nga bikula mangu bakirayant babeera ne options muna olina agamba nze njagala kulya ng'eriko mabira oba olina akulaba nagamba nze saagala ya mabira njagala kiwalaata sengamaze tumalize programu ze nkute emboozi ensuseeko simanyi oba nakyoyagala okwogera kyonna tumalirize ze emboozi yo saagala esukke wano nze bakirayant banoonyeeko bakunoonye bakole ki bajje bawagira abaana bafune bizinesi bave mu mulimu abakoowu bokka ate ng'oli muntu mukulu nga weetegeerera ate oyita bakirayant ate bakirayant bajja ate abaana bave mu mulimu empozi wagambye muli kusonda ssente ezikola bizinesi kati singa omuntu ava eri n'agamba nti nze njagala mukome wano mbawadde ssente oba nkute miliyoni oba zizino oba 10 oba 2 miliyoni 10 zikola ki nga nange nzirina ewaka zikola ki gwe okugube ini amatunga bakola bizinesi nagamba nti atandika n'emitwalo 5 10 oba baba batulimba ababa tebalimba kisinziira naye bamu balimba omanyi abantu baagala nnyo bakyogera batya
nga balimba ayagala munno akukakase we yatandikira olugendo lwe bana engendo zino eza business si nnyangu ate katogenda kwesula mu business just wesuleyo business zigwa business zigwa nze nga right now siri ready ekola business ko zimanyi eyinza okugwa ntaddemu obusente bwange naye nga aguze mu ka protein singa protein tegwa oba giguze mu mikono emituufu tegwa ekwongera mu magoba naye ogiguze kwani eri mu makubo matuufu right now kyensobola okukola naye nga kino ekyokuyita bakirant nga wembadde mbagamba nti bajje batuwagira baleke bajje batuwagira abaana bali eri banange bajje bakole ki maama mujje mutuwagire kati abaana sikyabagala ku kkubo abawala sikyabagala ku kkubo yadde n'olumu omanyi nga abaana bwe babeera ku kkubo okwo nga bali bangi mu kigurupu batandika okulya okunywa ebidagaladagala ebyo ebiragala ic biki ebyo naye ezo gurupu ze babeeramu kati omwana agenda napangisa akaloogi alina stress mulimu abaana bepangisiza obuloogi nga buli lunaku alina okusasula omutwalo oba emitwalo egyo emitwalo ebiri naye ate wano wenafuna akayumbako naye kabeera ka mitwalo 7 oba 10 linda client ow'omu gurupu wali nga nno abaana benajja abo ku makubo abasinga beekolera ssente ate balabika bulungi abaana kati balabika bulungi banayemba sisinkana neŋŋamba naye yoono nga balabika bulungi ejjukira abeera ne stress ey'okusasula oli ow'omutwalo nanyini loogi oba emitwalo ebiri naye ate wana eno tabeera ku pressure yonna client either agenda kumuyita wuwe oba amukolere delivery okitegeera kati nze kyova olaba mbagamba mujje mutuwagire mwe abakoowu omwaka okubalya ka transport money simanyi mbu kukwana omuwala ate akugamba ku weekend daddy emase mwononye eggwanga lino sinaba kwonona ggwanga wabula njagala kutereeza sinaba kwonona yadde ate tuba twononye tutya oyagala kutereeza njagala kutereeza lwaki ngamba bwentyo kati gwe toyitangako kuba amalaaya kiro nga bali awo beepanze bangi mbalaba kati nze wemba nvuddeyo nga nze mase neŋŋamba nedda osobola okubeera ewaka n'okolera ewaka nga toyimiridde ku kkubo kuswazaswaza ba investor bayingira muneeno kati bayingidde muneeno basanga obuwala baba bayitayita eno kubasikasika okitegeera ekintu ekyo kati nze wemba mbajjeeyo ne mbagamba nedda tusobola okukolera ewaka omuwala ng'alabika bulungi naye ali ku kkubo mpaka ssaawa 8 olaba bafunyirawo obuzibu ku kkubo kati abambanyi nonye nti eggwanga nze sijja baana basomero nti no bentwala ate sijja mukazi mufumbo nti no gwentute mu gurupu maybe nga bajjamu nabo kweyiya naye nga nze omwana oyagala bakoowu njagala bakoowu ate mulimu n'abakoowu nga tebazaalangako kati tolinayo basajja nga omusajja naye ng'alinayo abakyala bayinza okumwetaaga nga omusajja ali awo yazimbye akanyama ke yeewuli fe tuli mu kunoonya ssente gwe ayagala bashuga mami sibalina anedda tayagala bashuga mami naye nga esoberayo omukazi nga naye agamba nange neetagayo wa delivery nga musajja nga omukazi neetagayo omusajja abakazi betutera ofuna be banaabagala bawala ku bawala beeweeko aishuwa awo tukomaawo toyanzeege Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan tetuyinza kusukka waawo kateme otwogereyoko katono nakanamba sekasomye akanamba kaliki natusokoteme kotofaayo akanamba kaliki banaye bakirayanti baffe abalungi twagala baami bokka abagala okubawaako ng'oli mukoowu n'abantu b'ensi eno mwekka abaana bato temunoonya oba oli wa buwala oba oli wa bulenzi tonoonya twagala bantu bakulu naye nga yandyagadde okunfuna enamba yange eri 074096735 nesembyayo 8 tetukola ku client nga tali mu supermarket group tukola ku ba client and okuyingira that group registration fee ebeera ya gumu 10 n'ebiri 10 tubeerawo ne VVIP ne tubeerawo ne VIP maliriza sebo Justin ko olaba client bona bali eyo oli Kenya oli ludda watu kutusako service owe Canada tusobola okuwaka video call etukolako bulungi nnyo mase tweyanziza emboozi ya leero naye nga Magi be yabagambye Magi Kayima bambye ye ng'omukazi oyo alabika yesi mulwadde bibeerangawo ebyo byo bibeerangawo omuntu ne weebaka n'omuntu omulwadde notakafuna walimu emisaayi nga gyo giri very strong ate waliwo n'abamu batugamba mbunno naye tekitegeeza nti ino ogenda weebake n'omuntu lwakuba bakugambye weebatyo oyinza okulaba nga Magi aliko n'akasubi
Katonda yamukasukako akasubi n'atakola ki n'atalwala. So mwekuumire ddala okwekuuma kikulu nnyo nnyo n'amaanyi. Sente zino tezikwemazaamu. Sente tezikwemazaamu. Omusajja omulwadde asobola n'okugamba nti nno kale $5,000 ate si basajja bokka n'abawala. Naffe abawala tulina engeri gye tulimbalimamu abasajja mbulaavu ekukubye ennyo n'ogiteekawo ng'oyagala omusajja agenderemu awo nga tayambadde omusendesende naye ng'ate weerabidde omuwala oyo ayinza okuba mulwadde nga kyekimuleetera ekyo. So abasajja oba oli mukyala ffena tulina okwekuuma both sides. Abasajja mwekuume naffe abakazi we twekuume. byebyo ssebo. Emboozi gy'otuwadde yeeyo gye mbawadde. Munzikirize Magi muleke agende akole. Mase sorry. Senga Mase tumukiriza agende. Ne ku TikTok banonyako Senga Mase enamba yange eyo ebeera buli ku bayo. Ebeera ku bayo. Gwe kiyisizza obubi anansonyiwa naye munaaye Uganda buli omu eyeeyiya mu bubwe ate kati ffe bataakolerera. Tetulina gundi option yonna. Tweyanzeege nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan tulabagane. Bismillahirrahmanirrahim. Nze Sheikh Rubega Said omusomi w'edduwa akola ku bizibu byonna emirimu giganyi amaka gayuuga. Okoze bizinesi za buli kika otambudde n'okugenda e Bulaaya ng'ogezesezza omukisa gwo guganyi. Nkozesa n'ekyoto bannabbi kye basobola okuba nti basinziirako okuba nti bakola saddaaka eza buli kika kuba bayokyerangako n'endiga nga bw'olaba endiga ya Nabbi Ibrahim nga aliko Ismail. Kyali kirooto ne kijjawo emiziziko gyonna nga ke kaseera naffe gwe sobola okuba nti tutambulira okusobola okuba nti tujjawo ebyo byonna ebyagaana. Nze Sheikh Rubega enamba yange 0766599991 bw'oba okubye ku namba eyo nja kukumalira ensonga zo zonna. Njagala tusobole okuba nti tukwatagana biidhini rahman tusobole okumalawo emiziriko gyonna. Assalamu alaikum warahmatullahi enjawulo wano n'okwetoloola ensi yonna abazannyi baffe tubatambuza amawanga okufuna obukugu n'okumanya butya ebintu bwe bitambula. Tusangibwa Luweero Kasana Bukuma Trading Center. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0774524847. Jangu ku Kings Fitness Center kole kyonna ekisoboka okuuma omubiri gwo n'obulamu bwo nga bulamu. Tandika kati okutuusa ng'otaddewo enjawulo ku Kings Fitness Center. Kisoboka jangu tukole exercise okuuma omubiri gwo n'obulamu nga bulamu. Jimu eri erimu ebyuma byonna ebikozesebwa for you to work out. Aerobics classes ebikozesebwa byonna weebiri goba endwadde zonna. Kuma Fitness ku Kings Fitness Center tusangibwa Luweero Kasana Bukuma Trading Center ku Kings Complex. Tukubire ku 0774524847. Don't stop until something happens.